kisinziira ku baami betamanyi bwe kigwayo kiyitibwa LDU. Abantu abo enkuma gye batukuuma yatulema okutegeera. Mu kusooka baali bakuuma bulungi naye bagenze balwa ku kyalo ng'Omuganda bw'agamba nti omuntu bw'alwa ku kitundu amanya enkuba gy'eva. Kati nabo baakafudde kamanyiiro kati ate tebakyakuuma. Abantu abo aba LDU nsaba munsaasire naye afanda agambye twabye ekituluma. Emabegako nga baakajja basooka ku Good News Church, ndi musajja muloko sigenda kuwaayira, bwe basooka naye bagenda obbagobawo simanyi nti beebo abaliwo kati baleka bali babatwala walala. Musumba yabawa ekifo kya bwereere ng'abawa n'ebyokulya amazzi n'amasannyalaze. Naye ekyasinga otuluma nga ffe bannaddiini ekyasinga nga okuva mu buyumba bwabwe bupiira ate obukozese. Kati musumba n'anyiiga n'abagobawo. Musumba Pastor Solomon Mwesigye n'abagoba. Bwe babagoba ne babawaawo ku bimwanyi. Bwe bajja ku bimwanyi basooka kukuuma ne bwe baavaamu baatandika okuwasa ne bafuna amaka mabaala ebyataatubera mu bibanda by'omupiira nga tulina abantu abo mu bibanda by'omupiira. Kati ne tunoonya omulamwa gwa security ne gutukola ki? Ne gutubula. Ekyokubiri, abaami abo mu kusookera ddala bayisanga patulo ey'ebigere mu byalo byaffe ne kwene essawa ng'oyagala obbafuna baala bibanda bya mupiira. Ensonga ey'okusatu, LDU ekuuma bantu oba erinamu beeronda beekuuma okugeza. Nyina essomero sigenda kutya dyogera baliyita Heritage naye kuliko aba LDU we bakuuma. Kati bakuuma ssomero oba kyalo. Nsolo bayita nange ewange maaka ne bankuuma. Kuba kirabika bakuuma muntu sekinnoomu. Kati afanda ngambye akadde tewali naye nsembayo n'ekigambo kino. Nsaba kumanya LDU eri wansi wa LC chairperson asobola omuyita n'amugamba kino kyokola si kituufu oba nedda. Ekisemberayo ddala batandika kukwata mmeka bo kye bayita kireere. Batulina ebitongole bya UPDF. Kimu ku ebyo tulinamu reserve forces. Eyo reserve forces ebeeramu abasirikale abakola amagye ne banyuka amagye nga bakoze bulungi ne bawummula amagye. Abo bafoolinga mu reserve forces. Balina bakomanda baabwe. Kati omuntu kujja n'agamba nze ndi wa reserve ate abantu abangi abakolesa erinnya reserve tebanakolako n'omu magye olunaku n'olumu babeera bafeere ate bali abafa ba reserve abatuufu singa tubeera n'omulimu omutongole ng'okbatwala Somalia oba operations tuyita bakomanda baabwe kubanga abasirikale bawummula amagye. Naye Katonda ajja n'atula ku poliisi n'agamba nze nkola ng'owa reserve tukumanyi obanga okola ng'omenya amateeka tukumanyi ate ennaku ennyingi si basirikale. Agenda okubiringita mwalinga bw'oba wali okimanyi nti oyagala kubeera musirikale lwaki tewasalawo n'osaba? Ngange bwanakola ki? So lema kuba nti mwagala nnyo okwebiikira mu kifaananyi ky'obusirikale naye nga mwagala tuvumaganya. Tulina engeri esobola okuzuulamu omuntu omukyamu atwerindiseemu n'engeri taleki kubanga omuntu bwe yeeyita owa reserve force mumulabye nawe bw'omubuuza force namba yagirina bw'omubuuza komanda wa ayinza n'okubanga yakulembera n'ekibuuno ky'ababbi abagambye mbu be bali batambula n'engatto kati ng'azze n'agamba nange ngenze ne mbawuliisa. Njagala okubakubiriza omu ku mmwe bwe muba mumanyi mumugambe ennaku zazibalira ku ngalo aleme kweyita ekyo kyakakola ki sinza kweyita father nga sigenda nako muti mu seminariyo father asookera mu seminariyo bulina okuyita mu mitendere. So bw'oba ogamba nti oli mu seminari emiri oli father watendekebwawa wasoma nani oli mu kigo kyawa so tuchewa. So first thing
community mobilization and sensitization tukitekeko enyesi ate tukinyikize nnyo mwe muli okugunjula ubi kwekwo okunoonyereza intelligence eyo kitumenya nnyo n'owulira bwe baatemye leero ne batemawo ekyejja ne batemeddako ffe nga tetulinaawo ripooti oba ngeri etuddamu okwo okunoonyereza kwe kakuffe kwe tusaba oba oliawo tunaafuna essuubi naye tuli mu kutya bakulu tutya oba tetumanya abatema batwagazaaki bwe ziba ssente oba oliawo tuyinza okuziyiya ne tubawo naye tetumanyi abatutema baagala ki twagala nnyo poliisi n'okunoonyereza kwayo kubanga gwe mulimu si weewaawo batubuulire abatutema bano baagala ki ekituufu banaye ndowooza njogera bulungi oba oliawo tuneewala ebituleetera obuzibu bwe baba batema batambula kiro tubakakasa tujja kuyingira misana bwe baba baagala ssente tujja kuzibawa ndowooza bannange njogera bulungi naye bakulu mutubuulire abatutema abamu ku bo batayaaya tebaliko na mwasirisi RPC agenze n'abagamba ensangi zino tetukyalina abantu babbi ba myaka gyange baana bya myaka 12 paka kwasa mweki etaano temwagala nakubakubiriza okukola olwogera ku mwana abantu tebaagala ki baana bange kati abafuuse emigunju ezibabba emiyaayu kati ebiseera ebisinga omungi mwagala kunoonya ani ayogera ku mwana wange oyo tanjagaliza takwagaliza kyoba babatema ekiro n'emisana oba mwakafa gwoti ng'omwana balamuza kibanja kyo sebo ava gogonya atunda ekibanja wano egogonya asuubira kugenda kula Kampala obwongo mwe buli ova egogonya onoonya ekibanja wa otema omuti gwa ffene otema omuti gwa miyembe otandika okugula buno obuwula obw'2,000 naye nga tata yakulekera ekirabo kyaki kya ffeni abo baana abababba ate ne bwe balanga si baana bammwe era baleetebwa baana bammwe ku byalo nze olwaleero mbadde simanyi bulungi kitundu kubanga geography akyuse nnyo era nzijidde ku naye mubanga mutegedde nti omuntu talina musango ng'alina kukwata mu nsawo ate n'ensonga etukwasa mu nsawo sigitegeera kubanga n'omuzi w'emisango kitegeeza wanaakwata mu nsawo ng'atuuseeyo era mutwongerako buki buzibu nekkooti abapoliisi bano bwebulaba omulimu gwonna bagukola nnyo kubanga bangi betukutte ne tutwala poliisi nekola omulimu gwayo kati tulabika tuteesa tujja kubuuza ebibuuzo ate nga betuteesa kubanga abantu bano balina tulina tukwata abantu waliwo olunaku lumu lwe twakwata ababbi naye si kubano osi wafona aliwo omulimu agukoze bulungi naye era bannange nze bantunuulira nnyo kubanga Mukama Katonda yampa njogera ekizibu ekindiko nekyogera nekituuka newa mukama wange nakigonjoola naye twalina obuzibu ebiseera ebyo waliwo lwe twakola patro kiruma nnyo ne musula nga mutunula naffe nange ng'omukazi nenyambala butu ne tugenda ne tukwata abazibu emisango tebayogerako nti oyo gwe mukutte mubbi ayina emmundu naye munnange nga tumukutte ne tumutuusaawo ne tukeera ng'agenze naye ate abantu baffe poliisi ekola omulimu gwayo fayiro ne zikolebwa aba OCSID ne bakola ne tutuusaayo wakiseeyo bannange afande Katulamu ntusaba okutunuleko n'awantu awo kubanga abantu babatta abamu babaweereza ddala nga babbi tubamanyi nti bazzeeyo okukola bulungi bwansi waliwo omuntu gw'osaanidde okukola bulungi bwansi n'atasaanidde omwami ono yezo ensonga zayogeddeko ono omukulu ono ndi fayiro zaasokolwa dda twawa obujulizi bwaffe bulungi nnyo ng'omusajja atutulugunya wano ng'omusajja atukozeeko ebikolobero bingi naye twabuwa naye kati agamba te fayiro ate ne mugamba katusaba mutunulemu ne mu kooti tetujja kunenya basirikale baffe bano bokka bano abapoliisi n'abeerodiyu ne kooti muzitunulemu bwe mbanga musobola bakama bange tusobole bano basobole okukwata ne batwala ne babonereza kubanga